Mani tuna kompyuta na nitu positive. Yo. Hello. Yeah, man. Yeah, man. Okumusupportinga bayinza obutajja kuyange nga balowooza bajjadde. Nange era nzize kumusupportinga ku rehearsals ezisembayo ndowooza olaba neetegese dda nzagenda okubeera ku nnanga wali eringa atojjera nga bakuba munamusonyiwa Akonyemu. Yeah, man. Bintu bya kwewagira kwekubagayi mu mugongo. Nenga tubasaba buwagizi bwammwe ennaku z'omwezi ziringa 17 Novemba tewakyali kulanga kulala lunaku lwa kutaano luno lwennyini ate nga lugenda kuba lwa mukwano tweyiwe wali kuwuma showgrounds fe twatandise dda okulya amalawundi tugende. What's fine? Yavaako ngamba ye era nakusaba ye bamusaba ye tebamusaba naye tasaba eno si request hour beda eno time ya concert tugenda kubeera wali kuwuma showgrounds era njagala kumwebaza bambi tuyitirako ate nga nsuubira agenda na performing tukubamu wali eri. Tweyanziza nnyo Queen Bella request hour yadda si yakati kuba naffe tulina bye twagala omusaba anti si request hour tujja musaba nga concert ewedde yama era wenyini watugambye nakusaba actually baddewo nakusaba nti kweyo show evemu omwana ku stage waveewo omwana tekijja soboka Queen Bella. Tugenda kuba bukubi bantu muziki lunaku lwa kweyagala yamaani era tusaba buwagizi bwammwe kye tuyinza okubasaba mpazi yayinza omuntu weerawo ku stage awo omukolo ogw'okulwokutaano n'olujja nno sirulaba oli ku lujja gwe ne ku lujja simulabako nze ne ku lujja simulabako wangi ajokera kumaja ku remix ya Siri Muyembe eyo tuveeyo bannange eyo tuveeyo watyanga Karole akende kumaja na kwa remix ya Siri Muyembe Karole Nantongo Karole Kasita ono tasobola ono ye tasobola tasobola ebyo Karole yabadde ne muganda wo nzano byanirire babako ensonga zebabusa bakusaba ogendeyo mu butongole bw'oba nsaba ngendeyo mu butongole yabadde ne sister wange teyaŋŋambye naye ize nsuubira era sister wange yabadde amuwagira ku show ndinyo kwogo omukolo ogwo ogw'okulwokutaano ndowooza olaba naawe nanga bwenzitereza ebintu byonna njagala otuuke wali makona nga towuliramu kawaawaala wadde nga bwakuba twakufemi
n'oleeta ne dimples zotalina ku mutwe. Oba olabye ne dimples tannandabakoyo akutunulira kutya nakuza omwezi nga 17 olinako mwezi Omukyala wakubeera okumpi n'ebigambo bikula. ate nga nafulumiza n'akayimba akapya bakayita kisumuluzo. Buli omu yeetaagayo ekisumuluzo eyo yonna gyeri. Teyabadde Vixen, yabadde star. Era kyova olaba ku video bawandiseeko starring Karole Kasita. Neyanziza Karole Kasita for featuring in my video. Yaman, era video kweri ku YouTube. Musobola ogenda ne mugikeberako kayimba ka mukwano ow'empala nato kakirikingako tekakeberako kakweyagala bweyagazi ku nyumiro. Tagenda kwogera. Omugole yafunye spokesperson nze luko wesigirewe. Kale we bale kusiima. Omugole alina ebyokubagamba ennaku z'omwezi nga 17 ku Lwokutaano bingi nnyo kati kamwogerereko ku bino ebya leero. Waliwo alina ekibuuzo? Eyange? Ezo zo tuziyina kuba emikolo tugenda kulya mingi kati. Ezo nazijjuza weeziri. Guno wali ogusuubira gwo. Guno gwe gusookerwako ku Lwokutaano luno nga 17 Novemba. Fenna twanyumye dda. Banange lihaso zigende mu maaso oba.